boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Ngina mugambye nyimbireko nga nakuzonta kyagala nnyo kuyimba nga wakwegayirya. Muga muganda nge gwe sikusaba kulagira kali netandiko kunyina kanangamba omani ndi busy ne mugambo li busy kinagamba nina plan nina ba engineer tuli mu kupulaninga ntana yange bweneba kunzo planninga ntana yo njagala konze kati muli mu kwetala mutula bufo nga tuli mulwali nagamba yene kati avayogera nga yogeza mayagamba ne sebo ndi mu byaddala ne mugambo waito ngamba bya kisiru byo naawe nengamba nze nkubulya ndi byaddala tesagala kola ntana egenda kubeerawo njagala kola ntana ngegenda kolerawo temugane gutegera bulungi byo ngamba oba totegeera ne mujjako kati amanyi wemba nyize kati nanzizaako kati yanzizaako nangamba kebera ku simu yo bajjajja basimye nkuye emitwalo 5 ngenzo kera ku simu nga kwezine muga kati autonomia ne togere ku bya bivulu byange nangamba kati ngenda kuyimbirako ebivulu bibiri nebye ngendo ekirundi wabikoze waffe ngenda bimba nga nsiibula abantu kitalo nnyo kitalo ddala nga tukyagendera ddala maaso n'okubeera nga tukungubagira Bwiino eyafiiridde mu Kabenjje olunaku olw'eggulo kyokka ate ku makya g'olunaku olwaleero nkedde funa kasimu akammazeeko ebyewungula nga mukwano gwange bulijjo gwennanga waneyo tulinayo ekivvulu ku Valentine's Day Victor Rose awo ku Kingdom Kampala bafunye akabenje nga baba side ze ye Fort Portrait yabadde agenza okubeera nga performinga amawulire ganeno gantuuseeko ku makya g'olunaku olwaleero neera agagenza okuntuukako nga twadde tukoze program olunaku olw'eggulo tukole interview eri exclusive ne Victor Rose naye ne kitasoboka olw'ensonga manager yabadde angambye balina performance gye balina okubeera nga bagendako side zeeyo e Fort Portrait nangamba olunaku olwaleero lwe tulina okubeera nga tukola interview nga bamaze okubeera nga bavaayo kyokka ngenza okuba confirming time nawe tulina okukolera interview amawulire genfunye nga bafunye akabenjedde kabusa emmotoka neggwawo naye amawulire agasinga okubeera amalungi nti tebafunye buvune omuyimbi teyafunye buvune n'abantu byabadde atambuddeko tebafunye buvune nnyo bw'amaanyi naye ng'emmotoka yo yaweddewo ekyo kyantiisizza nnyo okusinziira munya ne Bwiino amawulire ge tuli mu kubeera nga tufuna mu ggwanga erya Uganda ge g'okufa kwa Bwiino naye ng'ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero bayimbi banne bamukungubagidde ku National Theatre ate kinneewunyisizza nnyo oba kinkubye encuko y'amaanyi okubeera nga n'omuyimbi alinayo ekivvulu ku Valentine's Day ku Kingdom Kampala bambi bafunye akabenje emmotoka yaabwe neggwawo yonna still ngenda beera nga nkola exclusive ne Victor Rose tusobole okubeera nga tudigestinga ensonga byonna ngenda beera nga mbikutuusaako wano gwe kyolina okumanya omuyimbi ali mu mbeera nnungi ne be yabadde atambudde nabo bali mu mbeera nnungi tebafunye buvune bw'amaanyi nnyo naye ng'emmotoka yo yaweddewo byavudde ku ki byonna byabbeera nga mbikutuusaako mu exclusive gye ngenda okubeera nga nkola ne Victor Rose either olwaleero nga batuuse e Kampala oba olunaku olw'enkya so mubeere nga mulindirira exclusive bwe tugenda okubeera nga tuwayamu ne Victor Rose naye nga ki ekivvulu kikyaliyo neera neeyongera okunga abantu ennaku z'omwezi nga 14 February bambi tugende wa Kingdom Kampala sobolo okubeera nga tubeerawo omwana mulenzi Victor Rose ku kivvulu kye ekisookedde ddala ku lunaku olwa Valentine's Day still kampiseewo ne mwana muwala Lydia Jasmine first born concert ku Hotel Africana egenda kubeerawo kyekivvulu kye ekisoose Lydia Jasmine naye tusobole okubeera nga tumubeererawo yeseyo nga tuvuddeyo tugende straight owa Bwiino omukunja atasera ngenda mwagalako kintu kimu teyekweka nga waliwo ensonga gyalina okubeera nga ayanja eri abantu beating around the bush ajogira information yonna gye ngazalinzewa ku Bwiino na biki ebyapeninze ku National Theatre byonna bye bino kambikuteereko nawe osobola okubeera nga obirabirako naye nga sinabeera nga mbikuteerako kankusaba mbisubscribinga no ku SMX Media tojja kubeera nga misinga updates naddala nga zino kwebaza tata nti ku kya Bwiino mutaddewo balance ekyo kitegeeza omuyimbi ne wanaba wakadongo kamu n'owa bandi n'owalaga n'owalege bonna bajja bakyekimu si ekyo bakyali so Mr. President Eddie Kenzo nze nsobola okuba nga sikukkiririzaamu 5 naye ate ku ekyo nkusiimye boyi webale kuyiwawo mu 2 5 okategedde
manyi omuntu nawe batomukiririzaamu wakolayo akalungi kamu okakola ki okasiima tosiba busungu mpaka nti simukiririzaamu kubanga wana agenda akola bwe bityo busobola okukyateera ne mukiririzaamu olw'ebyo ebirungi byennaabanda byesi ekyo 5 so taata njagala kusaba abayimbi bonna bwabaawo ekizibu ekimutuuseeko bonna babeere nga bayimbi ensobi yakolwa ku Evelyn Lagu ne bagamba mbu bamuganye ku National Theatre mbu omulambo gwe baguganyeewo ne mbagamba Evelyn teyayimba talina nnyimba teyagatta ku music industry ya wano agamba nti baganye ne ngamba neyeteeka okuba balinda omulambo omusava guli gubadde mu kapa ekyokubiri banange basabo ne banyaba abaagalwa era nakyo nja kituma mukulu Eddie Kenzo kubanga kakati taata gwakutte entebe awo sayidi eyo simanyi oba ki ekigudde ku bayimbi ba Uganda naye ate Kenzo mwe tekinnabatuukako mu liigi yammwe ekyamazima Baby Day ono agenze okufa ng'endongo alina engeri ebintu gye bitagala agenze mu by'abasawo biringa bagambye abali mu maaso awo 5 mbu mulina engeri gye muziyiza abalenzi anti bali ku mulimu gw'amawulire 5 papa Eddie Kenzo wabaddewo akasonga kange Baby Day yakuba hiitiye Kawanga Yogera n'ennyimba endala era abantu babadde bamumanyi era nga womutimba mu kyalo eyo n'atajja boyo obutebe babwasa naye endongo gyegenze ng'egenda mu maaso n'atagala ate atandise ofuuka omusawo omuganda ate akola ku balwadde n'abayimbi abalala bangi awo waliwo Jamie Kalicha kubungo bwagattagatta mpolampola bangi bazze bagiraagira titanga pulezidenti nze nsuubira ekireeta obuzibu buno abayimbi bayimba hiiti ne bazifuna naye naafuna hiiti ate n'abamwavu nnyo ate nga n'omwana omuto ava mu kyalo ajja bamugambye woomala ofuna hiiti ogenda kuba bulungi Daddy Eddie Kenzo kuba kati onsinga emyaka ate entebe gy'otuulamu eri waggulu eri gye mutuula nze nzikiriza akakodyo k'okozesa n'amagezi n'abayimbi bano abalala baweeko funawo batuuze oba mu kasengo obawe ku bunootisi obagambe endongo bagibala bwe bati woomala okuba hiiti zaako kino na kino kuba gwe musajja gwendaba nti osobola obigattagatta oluyimba nawe luba terubadde lw'amaanyi nnyo wano e Uganda naye ne luleetayo awaadi kati nabo bazigirireko okwo kubanga asobola omusajja yakuba Kawanga Yogera simanyi oba nsabye bubi mwandikikubidde engalo ziba zeetaagisa bwe mba nsabye bubi Mr. President wa Federation ojja kunsaasira naye olw'omutima omulungi ofuna w'obatuuza n'obagamba gatta bwoti ne bwoti ne bwoti naye balokijjaya nti bagenda baani bagenze n'abalala bagenda tugenda sigala tubafiirwa n'olw'ensonga eyo bakyali Baby Day akawanga kaganye okwogera 5 wummula mirembe nze njagala okubasiibula Daddy akasembayo abayimbi bo bootwala abamu Gravity yabbye oluyimba lwange mpaka kuwulira bubi ne King Shiba tata mukulopedde ebiddako tetwagala kwerumaaluma obeereyo ng'otudde eri owulire nti twerumaaluma Daddy tugambire ku bayimbi abali mu liigi eyo n'abakulu ennyo nti ennyimba z'abaana abatandika 5 muleke kuzimalawo 5 kubanga